ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Amatendo gawakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, oyo nannyini kubeera nga atuwadde obulamu, atuwadde obuwangaazi, akyatussizza mu abo abassa, akyatussizza mu abo abasobola okwetuusaako bye beetaaga mu butono bwabyo, mu bungi bwabyo. Mu mbeera eyo tulina okubeera nga tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Mu mbeera y'emu tumusaba abeere nga s'okusaasira kwe n'ebinga bye ku Oweekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, oyo eyajja n'eddiini ey'Obusiraamu n'abeera ng'agibunya buli wamu, n'atuuka n'okubeera nga awaayo obulamu bwe olw'Obusiraamu, era n'afa mu mbeera ey'okuba nti yattibwa buttibwa, mbeera yakuba nti yali atwala Obusiraamu mu maaso. Tubalaamira nga nsandikira ku mwoyo gwange n'ennulamira n'ejjammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa. Lianna taqwa Allah, wansonga okutya Allah subhanahu wa ta'ala, hiya wasiyatul anbiya'i wal mursalin, kyekiraamo ky'abannabbi bonna abaasooka n'abo abalijja mu maaso. Allah alina w'agamba nti wa alayha wa ala al-fulki tuhmalun. Naye Allah subhanahu wa ta'ala alina yagamba Nabiyullahi Nuhu alayhi salam. Nabbi Nuhu yagamba abantu be, yabagamba nti ya qawmi ubudullah, abange mu abantu bange musinze Allah subhanahu wa ta'ala, ma lakum min ilahin ghayruhu, temulinaayo katonda yenna ayinza kukola bya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayinza kubikola. Temulinaayo muntu yenna, temulinaayo kitonde kyonna, temulinaayo kintu kyonna kiyinza kukola bitale bya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah ali omu, byakola abikola yekka, tebiriimu magezi ga muntu wadde okuyambibwako ekitonde kyonna. Lidhalika tulina okumutya mu bwomu bwe. Tugenda kubeera nga tulaba omusomo gugamba al-Islam, Obusiraamu au diinul Islam, eddiini ey'Obusiraamu, diinu salaam, diini ya mirembe, diini si ya kulumbagana, diini si ya kutyoboola, wabula Obusiraamu ye ddiini ey'emirembe, ye ddiini Allah subhanahu wa ta'ala gye yazimba nga agizimbira ku kumutya na kubeera nga omuntu yenna Omusiraamu aba wanjawulo nnyo ku baasigadde mu mbeera nti Obusiraamu ddiini ya mirembe. Era togenda sanga mwanadamu yenna ali waali nga Musiraamu wa illa nga naye wa mirembe. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'an, suratu al-An'am aya 127, Allah agamba nti lahum daru salam inda rabbihim. Bwe yali ayogera ku bakkiriza yagamba nti balina ennyumba ey'emirembe maaso g'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa hiya al-janna. Abantu abasiraamu abakkiriza Allah agenda kubeera nga abawejjana, era ennyumba ey'emirembe gye yali ayogerako. Era Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba mu suratu Yunus aya 25, yagamba nti wallahu yad'u ila dari salam. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba atukoowoola okukola ibadaati zonna ze tukola, wallahu yad'u ila dari salam, atukoowoola kudda mirembe. Yani buli w'osiramuka oba ozze mu ddiini ey'emirembe, oba oyingidde ekintu ekitagenda kuwa stress, oba oyingidde ekintu ekigenda okufuula mu bulamu bwo ng'oli mu lutaaha nga tolina mbeera yonna yakanyigo. Wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, era aluŋŋamya gw'aba ayagadde ku kkubo eggolokofu. Ibadullahi ikram,
baddu ba Allah bebitiibwa obusiraamu buno diini ya mirembe era omwana Adamu yenna atandika entalo nga azitandise mu linnya lya busiraamu tumuvumirira kubanga obusiraamu si we buli. Obusiraamu tulina okweyisa obulungi ku basiraamu bannaffe, ku batali basiraamu na ku buli mwana Adamu yenna. Kyova olaba nti obusiraamu bwajja n'amateeka agakwatagana ku musiraamu n'omunne gwawangaala naye ku kyalo. Ekyalo ekirala kirina kukwatagana nayo kitya, ensi erina kukwatagana etya n'ensi endala n'ebifaanaganako w'ebityo. Ebyo byonna nga lwaki biteekebwawo? Kubeera nga tunoonya emirembe mu nsi gye tuwangaalira. Era kyova olaba n'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali alagira Nabiyullahi Nuhu alayhi salatu wassalaam okubeera ng'aseeyeeya ku maato, okubeera ng'akola da'wa, okubeera ng'akola buli kye yamugamba. Yamugamba nti qiila ya Nuhu ihbitu bisalaamin minna wa barakatin alayka. Lidhalika tubeere nga tuteekawo emirembe. Oweekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatuuka n'otugamba nti ya ayyuha nnaasu, abange mmwe abantu, afshu salaama, mutoolegane salaamu. Omuntu bw'aba azze n'agamba nti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, beera ng'omuddamu salaamu biwajihimba shasha n'ekyenyi ekyanjula okufunga kiriko essanyu. Era Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba la tahqaranna min al-ma'rufi shay'an, tobeerangako akantu konna koonyooma n'ojereegeera nga kalungi newankubadde okisinkana muganda wa biwajihi bashasha n'ekyenyi ekyessanyu. Naye nga mukyo twagalamu ki? Assalaamu, omuntu okubeera nga wa mirembe. Omusiraamu tolina kubeera wa mitaafu. Al-Islaamu diinu salaamu, obusiraamu diini ya mirembe, etambulira ku mirembe. Omwana Adamu yenna abeera waali nga ayagala kubeera ng'akola obubungo oba embeera yonna ey'okukyankalanya, tumugamba nti beera nga weetegereza obusiraamu bwo. Mafuhumu salaamu, nadharat al-Islaamu shamila lissalaamu, butufunira bwe buti obusiraamu bwonna shamila bwabuna salaamu, bwabuna mirembe. Mu mbeera nadharat al-Islaamu ila adi'iya'i salaamu, obusiraamu butukoowoola okubeera nga tukoowoola abantu okubeera nga babeera ba mirembe. Mu mbeera y'emu atharu salaamu fi hayatul umma, buufu ki oba umma webanga erina emirembe, umma society webanga erina emirembe, biki ebiyinza okugifuula ey'enjawulo ku bisigadde. Mu mbeera y'emu agamba nti inna al-Islaamu, mazima obusiraamu ma'anaahu salaamu, butegeeza mirembe. Kijjibwa min sifati salaamu, mu kitendo ky'okuba nti nno mirembe. Al-Islaamu salaamu, omuntu okuba omusiraamu kitegeeza naye wa mirembe. Wasmuhu al-Karim, era linnya lya Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu min asma'ihi al-husna, mugamu ku mannya ge ag'ekitiibwa huwa salaamu, ye Allah subhanahu wa ta'ala ye mirembe. Onvu omusiraamu obeera ow'emirembe oba olinako erinnya mu mannya g'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'obeera nga yegwe Abdussalaam, olina erinnya ly'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eddungi, emirembe. Naye ekyewuunyisa oyinza osanga fulaani nga ya Abdussalaam naye nga wallahi oyinza okugamba ye Mr. Kavuyo. Mu mbeera eyo fahaadha, omuntu afaanaganako bw'atyo tekyandibadde kirungi n'obeera nga obeerawo obubuyo nga tolina erinnya lya Abdussalaam oba nga yegwe salaamu, nga yegwe ng'olinamu ekitendo ky'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oba erinnya lye. Era Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu bukakafu obulaga nti assalaamu linnya lya Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba huwa Allahu alladhi, mazima ye Allah subhanahu wa ta'ala, bino yabyogera binafsihi, la ilaha illahu, teriyo katonda asinzibwa mutuufu wa kusinzibwa okujjako ye, al-maliku ye kabaka, teriyo kabaka amuli waggulu, al-qudusu then assalaam, Allah subhanahu wa ta'ala yow'emirembe. Eyo ayo tusanga mu suratu al-Hashr aya ya 23. Waqiila, era kigambibwa assalaamu
والسلام البراءة والتسل منه تبرا. ومنه قوله تعالى يو اشتب الله سبحانه وتعالى قام وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. موانا واتو نابدو اشتب الله سبحانه وتعالى الذين يمشون على الأرض هونا abo abatambula mu nsi y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga batambula mu bisalaamu anagambye ayi tasalluman wa bara'atun la khayra baynana wa baynakum wala sharra wa yaquluna salamun alaykum fakaannahu alamatu almusalama. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama. Babeera mu nsi y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naye wabeerayo omuntu yenna aljahil mu Luganda ayitibwa omubuyabuya oba omuntu ayinza okubeera nga anoonya emitawaana. Bibeeramu, oyinza okubeera nga otambula n'osanga omutamiivu n'agala okubeera nga akolako effujjo, oyinza okubeera nga embeera yonna eyinza okujja. Naye almuhimu wal aham muzimu ku sifaatul mu'miniin, ebitendo by'abakkiriza idha khatabahum aljahilun. Omuntu omubuyabuya bw'abeera alinako ebigambo byamwogeredde, ayina embeera gyamutuusizzaako, qaalu salaama, nga mugamba mirembe mirembe. Kyova bano w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa imma yanzaghannaka min ash-shaytaani nazghun fasta'idhu billah. Bwe mubeera nga mulumbiddwa okubuzabuza kwa shaytaani mubeere nga mwekingiriza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abataasa. Allah subhanahu wa ta'ala era nga atugamba ku salaamu yagamba nti wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a. Suratu yagamba tebyenkanankana alhasana ekirungi wasayyi'a n'ekibi. Idfa'u billati hiya ahsan. Bw'obeera omusiraamu olina ekikoleddwako, oba kikoze musiraamu oba kikoze si musiraamu, idfa'u billati hiya ahsan. Beera nga if you are defending yourself, bw'obeera nga oli mu kwedifendinga, idfa'u billati hiya ahsan, bwebeera nga weedifendinga n'ekyo kisinga okubeera ekirungi. Omuntu wabeera nga alina ekibi kyakoze, leka kubeera nga naawe omuddiza kibi. Mubeeramu abaana Adamu ababuza abasiraamu oba ababuza abantu. Omuntu n'agenda ayinza okubeera nga masuhu nga yarogebwa oba nga waliwo yazaamaanya, oli n'amugamba waba yakuloga naye muloge. Obwo si bwe busiraamu. Al islaamu diinu salaamu. Obusiraamu diini ya mirembe. Obusiraamu diini ya kuteekawo mirembe wonna we giba girabise nga we gitali. Omusiraamu yenna oteekeddwa okubeera nga gwafuuka ensonga y'emirembe okubukala mu kitundu kyonna ky'obeeramu. Kyova olaba nti no tugambye Allah yagamba nti idfa'u billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Oyo gw'olabanga omulabe wo, oyo gw'olabanga gw'otakwatagana naye, bwe mubanga mubadde mulinawo obulabe, Allah asobola okuleeta embeera enkeera ng'ate wallahi mukwano gwasinga. Lidhalika si kirungi kubeera nga omusiraamu atandika embeera y'okulumbagana, y'okubeera nga ateekawo obulabe, y'okutabangula oba nsi oba maka oba embeera yonna k'obeere ng'oli wa kitalo nnyo ate nga tuli wa kitalo w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba Allah yatugamba nti inna akramakum inda Allahi atqaakum. Mazima asinga okubeera ow'ekitiibwa mu maaso g'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, asinga okugulumizibwa y'oyo abasinga okumutya ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah n'atugamba nti fala tuzakku anfusakum, tobeerangaawo ne weetukuza mu banno, beera nga oba wa mirembe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa kubeera nga akusasulamu birungi. Era mu mbeera y'emu obusiraamu okumanya nga ddiini ya mirembe, hatta bw'atugaana n'okubeera nga tulumbagana. Omusiraamu ne wobeera oli musiraamu, ekitegeeza nti genda olumbagana abatali baki, abatali basiraamu. Ekyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga akitugaana. Allah atugamba mu Qur'an mu sababu nuzuli ya aya eyo, ow'ekitiibwa basahaba ridwanullahi alayhim baali bagenda mu lutalo ne basanga omuddu ng'ali mu kulunda bisolo bye, n'abatwalira salaamu nti assalaamu alaykum wa rahmatullah. Wallahi ne bagamba ne bamutta. Falamma qataluuhu,
bamala okumutta ne batuuka owekitiibwa nabiyuna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nga Allah yasizadde obubaka. Allah n'agamba nti wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina, togezanga temugambanga omwana Adamu yenna akujjidde maaso. Kino abasiraamu balina nnyo weakness eyo. Wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina, togezanga n'ogamba omwana Adamu yenna akujjidde maaso n'akugamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, n'omugamba nti lasta mu'mina, gwe toli mukkiriza. Yani gw'omufulumiza mu busiraamu olw'ebyo ebigendererwa kuba Allah bagamba nti tad'una arada alhayata ad-dunya, ekyo mwakikozerwa kwagala bintu byansi. Wa inda Allahi maghanima kathira, Allah subhanahu wa ta'ala alina ebyobugagga ebingi eminyago. Kubanga omusajja abatolera salamu faqataluhu, ne babeera nga bamutta. Idha baqwa Allah atandika nti ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillah, bwemubanga musazeewo genda mu jihadi nga muli mu kkubo mutambula, omuntu wabatolera salamu temugamba nti oyo si musiraamu. Olwaleero wano ewaffe we tuwangayira mu nsi yaffe w'osanga omwana Adamu bw'akuyitako nga totadde kitambaala ku mutwe oba nga toyambadde enkoofiira naye ng'akulabako athar al-Islam, obuufu bw'obusiraamu, fahuwa la yusallimu alaik, tasobola kubeera nga akutolera salaamu. Ahadha huwa al-Islam. Abaffe bw'obwo obusiraamu ye ddiini ey'emirembe ffenna gye tunoonya okubeera nga tubaamu mu busiraamu bwaffe. Omuntu akuledde salaamu yo ayinza obbanga akale nga gw'obadde oyambadde enkoofiira oba oyambadde ekkanzu oba oliko athalu y'obusiraamu, ye gy'abeera abye yonna n'agamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, gwe n'ogaana okumuddamu. Bw'aba akutoledde salaamu ebbanga ly'omala nga tomumanyiiko sifatul kufur, nga tokimanyi nti oyo huwa laysa limuslimin, oyo si musiraamu, fala budda oteekeddwa okubeera ng'oddamu salaamu ye yonna obeere ng'ogimalayo nga wabeera agitodde. Lwaki? Okutoola salaamu kiri sunna, naye okugiddamu fardu ain singa obeera omu. Singa mubeera bangi fardu kifaaya, kikola kyakumaliragana. Al muhimu wal aham, Allah subhanahu wa ta'ala atugambye abakkiriza ffenna oba abasiraamu ffenna, wala taqulu liman alqa ilaykum assalama, togezanga n'ogamba omwana Adamu yenna akuledde salaamu nti lasta mu'mina, gwe toli muki? Toli musiraamu. Naye bameka abatandika entalo ku baana Adamu olw'okuba si musiraamu? Ate nga maadhalika oli ayinza obeera nga alina du'ufihi fi diinihi, ng'alina obunafu mu ddiini ye binafsihi ye nga ye, naye ng'oba oli awo narju lahu al-ihsan, tusuubira nti akaseera konna Allah asobola okumuwa n'abeera ng'alongoosa. Laba gwe bw'omujja mu busiraamu, oyo si musiraamu olw'okuba akweyesezza, oyo si musiraamu olw'okuba asazeeko ekirevu. Idha kaana musliman, ebbanga ly'amanga atagambye nti nno nze siri musiraamu, nga talangiridde, nga takoze ekikola kimujja mu busiraamu, bw'akutolera salaamu, omusiraamu beera ng'ogiddamu mu mbeera ekyasinza okubeera enzikakkamu olw'embeera nti nno Allah subhanahu wa ta'ala atwagaliza mirembe. Era mu mbeera y'emu Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti la yanhaakum Allah, okumanya ng'obusiraamu diinu salaamu, obusiraamu buno ddiini ya mirembe, hatta wa ghayru muslimin, n'abatali basiraamu. Fil Islam waliwo baabu eyitibwa alwalaa'u walbaraa'u, okubeera ng'omwana Adamu afuula omuntu atali musiraamu mukwano gwe, ate n'okubeera ng'era omusiraamu yeesamba omuntu atali musiraamu. Awo ffenna abasinga tetutegeerawo, naye kano katukafuna akatono oba oli awo kanaatuyamba okuwangaala ne bannaffe abo. Awalan qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala agamba huwa alladhi khalaqakum, Allah yenna nnyini kutonda nze naawe,
faminkum kafirun mumwe mulimu abatali basiraamu wa minkum mu'min era muffe nyini mulimu abakkiriza abaffe olowooza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala takimanyi era ky'ovulaba nti osanga omuntu nga taata we kafirun nga si musiraamu naye nga ye musiraamu era ng'obusiraamu bwa bulongoosa bulungi nnyo n'osanga oli nga maama we si musiraamu naye ng'obusiraamu abulongooseza ddala n'osanga oli nga ye Mungu yamuwa hidaaya abaana bonna Mungu n'ababuza waliyadhu yasoba Allah abeere nga kitutaasa era abeere nga awa hidaaya abantu ba family zaffe abatali basiraamu. Naye kye twagalamu kyekiriwa omwana Adamu oyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti la yanhaakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fi ddin. Allah tatuziizangako kubeera nga bafuuka mikwano gyaffe abo abatatulwanyisizza mu ddiini. Tazze kubeera nga akugaana kusaala, takuganye kusiiba, oyinza obbeera nga owangaalira wuwe, osula wuwe, yakuliisa, yakunywesa, ne swala akukkiriza n'obeera ng'osaala, ne Ramallahi niweebeera etuuse naye ogisiiba, buli kimu nga takulinaako buzibu. Allah akugambye nti la yanhaakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fi ddin. Allah tabaziyizzaako abo abatabalwanyisa. Baliwo abatuziyizibwako beebo nga mwana Adamu nga mwana wattu ye bw'abeera akulaba ayagala obeere nga okola nga ye byakola ki nga ye byakola. Ekyo kiyinza obutasoboka era omusiraamu oba olina okubeera ng'onoonyawo ethuru eyo embeera ogivuddemu otya. Allah takuziyizaako tukiddamu. Allah teyatuziyiza kukwatagana bannaffe batali basiraamu fi umuri duniyawiya mu mbeera ez'oku nsi to the extent yatuuka n'okugamba ku bazadde n'agamba nti bwe babeera maama ne taata bazze ala an tushirika bi nga balina ishu gye baleese naye nga yakubeera nga yakungattako ma laysa laka bihi ilmu ekyo ky'otalinaako kumanya fala tuti'uhuma. Awo omwana wattu tobakola ki? Tobagondera naye on condition Allah n'agiteekawo n'agamba wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Kwatagana ne maama ne taata sister bulaza n'afanaganako we batyo ma'rufa mu mbeera eza bulijjo ai bil muamala mu mbeera zino eza bulijjo wekaba katunda kasukaali kamere beera ng'obikola mu mbeera etali ya ddiini then ebisigala obeere ng'obirekewo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati simanyi gwe imaani ogijjawa okutandika okubeera ng'ovuma maama wo olw'okuba si musiraamu. Allah okumanya ngeri obusiraamu ddiini ya mirembe wadde gwali ku mazima wadde gwali ku kituufu tokkirizibwa kuvuma oli ali ku kikyamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba atya wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah. Tokeeranga ku makya olw'okuba obusiraamu bwagala emirembe oba musiraamu wasi musiraamu buli omu abeere waali ng'ali mutumainnu nga teyeekokkola musiraamu. Allah akugambye wala tasubbu togezangako n'ovuma alladhina yad'una min dunillah abasinza ebitali wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oba asinza Yesu oba akola biki lwaki naye bw'anaayagala okwetaasa fayasubbu llaha naye agenda kusalawo abeere ng'avuma ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'okulumbagana ate nga talina na kumanya ku kyakola ki ku kyakola nga ye teyeetaaga kumanya. Kwanalongeza n'okubeera ng'avuma ow'ekitiibwa Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama buuyo n'abasiraamu bennyini abeere nga bakola ki abeere nga bavuma. Lidhalika omusiraamu ensonga olina okubeera ng'ogitegeera. Awalan toteekeddwa omuntu bw'aba akukoledde essalaamu nga tomumanyiiko nga la ta'rifu aslu kufurihi nga tokimanyi nti huwa kafirun fala budda laka an tajiba salaamahu. Oteekeddwa okubeera nga oddamu salaamu ye nga bw'agikutooledde kuba ffe tetumanyi. Yali Muadhi omaserabidde bali mu jihaadi ow'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama omusajja n'amujjira nga bali mu kulwana bali mu malasa balwana
ne mu kulwanagana okwo omusajja n'atula nti nze nzikiriza teri asinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba n'amutta. Amala okumutta babalina boogerezeganya munnyonnyola. Nabbi Sahaba n'amugamba nze nabwisse yabadde akyogera kwetaasa. Nabbi yamugamba ekigambo kimu n'amubuuza n'amugamba nti ashaqaqta sadrahu, omusajja oyo bw'ogamba nti ekyo yakyogedde kwetaasa wasoose kumibikula, wasoose kumwanyuluza kifuba kye n'olaba nti no kino kali kyali mu kwogera akyogera lwa kwetaasa. Ashaqaqta sadrahu, wamubikudde ekifuba kye n'olaba nti ali mu kwetaasa. So naawe nga tonnaba kugamba nti onantolera salaamu lwakuba nti alina akasente kanneetaagamu. Bano saba Allah taasembere bano bannaffe abeera mu kibuga nga alina akantu ng'oba yeetaaga. Oluusi ba'du nnaasi nga wallahi huwa laysa bimuhtaaj, nga si mwetaavu gy'oli wadde n'akatono, bal huwa yuridu an yusallima alayka, nga yeeyagala kimu kubeera nga akukolera ku salaamu. Oyinza obba ng'oli bishakli islaamu, ng'oliko image y'obusiraamu, n'agamba nti assalaamu alaykum wa rahmatullah. Leka kubeera ng'otuuka bw'oti, oleme olw'okuba toyagala kubeera ng'oddamu salaamu ye. Lidhalika basiraamu, Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti omwana Adamu yenna ebbanga lyamalanga takwagaliza bubi, nga tayagadde kubeera ng'akulwanyisa, bw'aba akoledde salaamu beera ng'ogiddamu. Ate era mu mbeera y'emu naawe beera ng'oteekawo embeera ey'emirembe. Basiraamu teri mwana Adamu n'omu alina buyinza, alina ability, alina busobozi bukebera mutima gwa mwana Adamu. Ne kalla thumma alifu kalla, ye Allah yakola ki? Yamanyi. Kyokka Allah yagambye nti la yanhaakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fi ddin. Wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tatuziyizaako abo ababeera tebatulwanyisizza mu ddiini. Tavuddeyo kubeera ng'alwanyisa busiraamu, tavuddeyo kubeera ng'ateekawo mbeera y'akajagalalo. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala tamulinaako buzibu. Okumanyanga al-Islam diinu salaamu, obusiraamu diini ya mirembe. Owekitiibwa tugenda kulaba waneeno kuba agambye nti assalaamu tahiyatul mu'minin, okutuusa nti okugamba nti assalaamu alaykum, assalaamu alaykum hiya tahiyatul mu'minina, kyekyokulamusa ky'abakkiriza. So Allah subhanahu wa ta'ala nga teeka bakkiriza, kyekyokulamusa ky'abakkiriza. Tahqiqan litatbiqu wa tamkinu salaam fi aqidatul muslim, kukakasa na kubeera ng'omuntu atebenkeza obusiraamu bwe mutima gwe n'omirembe mutima gwe. Bimadulihi al-lughawi wal islahi amara Allahu al-mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala yabeera ng'alagira abakkiriza bi an yattakhidhuhu tahiyyatuhum, okubeera nga Allah atulagira tubeere nga tufuula salaamu ng'ekyokweramusa kyaffe. Kyova olaba nti oba mukolo gutya, oba gwakufiirwa, oba gwambaga, oba gwaki, salaamu yeesooka. Era mu bimu ku ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byatukolera ebyebbeeyi kwe kutuwa introduction. Kubanga omuntu bw'otula salaamu ati assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, n'ebyokwogera bijja. Naye bannaffe bafunawo dijje tuwa akayimba akagenda oleeta omugenyi omukulu, talina kimutandisa kwogera. Naye ffe kiri automatic, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, then olyokubeera ng'ogenda mu maaso. Era beera ng'okimanya nti buli musiraamu yenna oba olinako oyimiridde mu lukuŋŋaana, sooka obeere ng'otoola salaamu. Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka n'okugamba nti tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salaamun wa a'adda lahum ajran karima. Ekyokulamusa lwe tugenda okusinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda beera salaamu. Allahu akbar. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'atuyingiza ejjana. Era Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba mu Qur'an eri Sura Ahzab aya 4, Allah n'agamba fa idha dakhaltum buyutan, bw'obeera ng'osazeewo okuyingira ennyumba yonna. Onvolo beera ng'otunira obusiraamu engeri gye bwagalamu emirembe, engeri gye bwagalamu abantu okubeera mu ssanyu, okubeera mu mirembe gyokka. Obusiraamu tebunonoozangako mbeera za ntalo,
nabbi atuse Allah subhanahu wa ta'ala agambye fa idha dakhaltum buyutan bwe mubeeranga ogenda okuyingira ennyumba yonna oba oli musajja oba oli mukazi oba yo basiyo fasallim ala anfusikum mubeerenga mutoolegana salam tahiyatan min indillah lwansonga ekyo ekiramuso kiva eriwo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mubarakatan kirimu emikisa kirimu baraka tayyibatan ng'ate kirungi kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum ta'qiluna bwekityo bwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atunnyonnyola obubonero bwe tubeerenga tutegeera tubeerenga tubitegeera suratu Nur aya ya 61 hatta yata'awwadu al-mu'minu ala ahdi as-salam wa suluku at-tariqa era mu mbeera endala nti aljanna nejjana yennyini buli musiraamu yenna ali ku nsi gy'alafuubanira okubeera ng'afuna Darussalam nyumba ya mirembe aljanna era obaga oli Mr. Buvuyo nga tuyagala mirembe manya nti jjana yo beera ng'ogirekeeza lwaki aljannatu mazima ejjana Darussalam nyumba ya mirembe wa tahiyatu ahlul janna era n'ekiramuso ky'abantu abagenda okuyingizibwa ejjana hiya salam era sitiwe egenda kubeera salam aljannatu hiya Darussalam laysa fiha naghsun wala hasalu temuliimu nsaalwa temuliimu futwa temuliimu kulaba nti ate olinga ayi mu jjana nnene ate olinga ye la tebiri mu jjana wala fiha marabun temuliimu wadde okulwala eyo gyonna mirembe omuntu okubeerawo nga gwe tulwala wala fiha marabun wala fiha qalqun temulimu nazipulesa nti kale ate kati nina obuzibu bwaki ate kontiina yatuuse bagimanya la ebyo tebiriyo mu jjana wala fiha khawfun temulimu kutya wala fiha munazaa temulimu kayanagana kwonna wala fiha hurubun temulimu ntalo nga tujjo kiraba maaso wala fiha shay'un min hadha teriyo kintu kyonna kirimu kiyinza kubeera nga kikuteeteganya omwana Adamu sallallahu alayhi wa sallam tuyingiza jjana omuntu agenda kubeera mu jjana nga ennaku zino bagamba nga ali mu kulya kuze yakola ng'ali ku mirimu gye gye yakola emirungi gy'aliko gy'alimu kwesimirako wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kumusasula Allah subhanahu wa ta'ala kyava atugamba mu Qur'an ekitiibwa wallahu yad'u ila daris salam wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atukowoola mu nnyumba ey'emirembe wa hiya aljanna wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim era alungamya gw'abayagadde yenna ku kkubo eggolokofu lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada Allahu akbar lilladhina ahsanu alhusna abo bannanyini kubeera nga baalongoosa alhusna Allah wakubeera nga abawa ejjana wa ziyada n'okubeera nga abawa ennyongeza Allah subhanahu wa ta'ala wagamba nti lahum fiha ma yasha abaana Adamu bagenda oyingizibwa ejjana bagenda kufuna buli kye baagala Allah abeere nga abongeza n'okubongeza wa ta'kiru tahqiqi mabda as-salam era mu mbeera ya tahqiqi mabda as-salam oba obusiraamu ensibuko y'essalaamu fil ard okubya ddala ku nsi bayina naasi mu bantu faqad kaafa Allahu as-saa'idiina fiihi wal-mutabbiqiina lahu ilmiyan bil jannati wa ja'ala tahiyyatuhum salaaman qala Allahu ta'ala wa naadaw ashaabal janna Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa naadaw ashaabal janna Allah agenda kubeera ng'akoowoola abantu b'omu jjana bagamba atya an salaamun alaykum abaffe salaamu alaykum Allah subhanahu wa ta'ala ali mu kugamba abantu b'omu jjana mirembe abagaza mirembe gyokka salaamun alaykum lam yadkhuluha wa hum yakma'un Allah subhanahu wa ta'ala agenda gaba b'omu jjana bandange assalaamu alaykum tusaba Allah subhanahu wa ta'ala birenga tuyingiza jjana okugitegeera okusingako awo jagenda mu suratu al-A'raf aya na mukaaga وقال تعالى لو اجتبى الله سبحانه وتعالى قام خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام abantu abagenda ogenda mu jjana bagenda kugibeeramu lubeera olw'obuyinza bw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era ekigenda obbalamusa mu yo salaamu yaani bagenda kubeera mu mirembe laysa bisalaamu bimujadil qawl kigambo bugambo bal nga bwe twalabye wali emabega temulimu kunyiga temulimu kwatibwagana nsala temulimu kulwala hatta n'okugenda obugenzi mmanja ebyo mujjana tebikola ki tebiriyo
Allah waba ayingiza omwana Adamu jjana agenda beera awonya. Allah kyeyava agamba nti faman zuhziha ani nnar wadkhila aljanna faqad faza, oyo alibeera asambisiddwa omuliro n'ayingizibwa ejjana ajja kubeera nga yeesiimye. Waqala Allahu ta'ala, era owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba walmalaikatu yadkhuluna alayhim min kulli baabe, nga bamalayika yadkhuluna alayhim min kulli baabe salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba ddar. Malayika zigenda kugamba abantu b'omujja nti salamun alaykum, mirembe gibeere gye muli, bima sabartum, olw'obugumiikiriza bwe mwakola kuno ku nsi. Olunaku n'osala swala ttaano, kizibu osanga omwana Adamu ng'ayagala okusaala okuggyako teeka lya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala labuda an nunaffidha, tuteekeddwa obeera nguteeka mu nkola. N'osanga omwana Adamu mu mbeera y'emu n'asiiba mwezi mulamba, talya misana gonna, asiiba ku lwakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oli n'akwala ssente ze milioni 15, 17, n'agenda n'akola hijja, n'ajja mu kapito we, n'ajja mu zaalina n'akola hijja. Si kugamba nti ayagala, muntu n'akwata mu nsawo n'abeera nga asadda kuba n'awa zaka. Bima sabartum, mwabeera nga mugumiikiriza, fa ni'ma uqba ddar, mwana wattu ennyumba eyo gye muyingiziddwa nnyumba nnungi era nnyumba gya mirembe. Kyengera kyammwe Allah subhanahu wa ta'ala akibawadde. Era al-Islam salaamu lilbashariya, obusiraamu mirembe eri abaana Adamu oba erife abatonde nga ffe. min muntaliqin mabda'u salaamu alladhi yahtawi ala amanu nnas, obusiraamu buneeno butunulira nnyo abantu okubeera nga balina security, batebenke mu mbeera ze balimu, wa sa'adatihim fa innahu ammama amrahu bayna al-insaniya qatibatun liyansharuhu. Tewala n'owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mulimu ku bintu byatukubiriza ennyo olw'okwagala abantu okuba n'emirembe mu mbeera zonna ze balimu, yabeera nga atukubiriza nnyo okusaasaanya salaamu. Nabbi kyava agamba nti ya ayuha nnaasu, abange mmwe abantu, afshu salaama, tutoleganenga salaamu. Toyita ku musiraamu nno nga tomutoledde salaamu, beera ng'otoola salaamu. Kale ebisigadde bigira bigaana, naye salaamu tuginyweze. Lwaki? Obeera oyagaliza musiraamu nno emirembe. Waatimu ttaama, tuliisaganye ne ku mmere. Oli bw'awulira omuwalimu ng'agamba okuliisaganya emmere balowooza omuwalimu ayagala nnyo okulya. Wasul arham, era mu mbeera y'emu tubeere nga tuyunga n'eŋŋanda. Wasallu billayli wannaasu niyam, bannange tusaleko n'ekiro ng'abantu bali mu tulo beebase. Tadkhulul jannata bisalaam, ojja kubeera ng'oyingira ejjana na mirembe. Yani singa otoola ku salaamu, nga busiraamu tomusanga n'omuyitako nga tomutodde salaamu, agikutodde n'obeera ng'ogiddamu mu mbeera ennungi nti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba ezo gabeera empeera 30. Amundi abasinga baagala ku 10 yokka assalaamu alaykum. Abamu bamanyi nokitetenkasa nga tagizzeemu ng'agitetenkanyiza butetenkanya. Tutereeze salaamu zaffe bwe tubeera nga twagala emirembe. Era owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atugambye tube nga twagana salaamu tujja kuyingira ejjana ya owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala na mirembe. Era mu mbeera z'emu al-khitaabu linnaasu kaafa thumma faddala man sabaqa ghayruhu fi iqamati salaam wa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba inna awla, mazima omuntu asinga okubeera omulungi ku bantu ababiri abasisinkaganye oba abasatu oba abana, inna awla nnaasi billahi wa birasulihi, omuntu asinga okubeera muddayo eri abagulu, asinga okubeera omulungi eri Allah n'omubaka we, alladhi bada'ahum bisalaam, oyo mwana wattu abeera asoose okubeera ng'asoola salaamu. Yani mubadde mutambula muli bangi abantu oba ebibinja biri ne bisisinkana, mwe muve n'abalala bava eri, asinga okubeera omulungi yoyo asoose okubeera nga ayagaliza banne emirembe. Naye nga lwaki ofuula salaamu nga gwe togiwa buli omu gw'oba osanze wankubadde musiraamu? Tewali nsonga lwaki ogaana okutuula salaamu. Era nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okumanya nga nabbi yagala nnyo oba obusiraamu butwagaliza nnyo emirembe, nabbi yagamba nti la yahillu, tekikkirizibwa lirajulin, eri omwana Adamu yenna, musajja, mukazi, mwana muto, mukadde, muvubuka, ebbanga lyamalanga mwana Adamu
kuba tugamba li rajulin oyo mpayinza olowoozamu omukazi yekka nedda kuba tuba tusoma mu social study SST tugamba what is social studies is the study of man and his surroundings oba kitegeerekeka kwe kusoma ku mwana kwe kusoma ku musajja n'omusajja tusoma ku musajja yekka n'abakazi tubasomako ne wano la yahilu li rajulin tekikkirizibwa eri omusajja yenna an yahjura akhaahu okubeera ng'anyiigira okubeera ng'asenguka muganda we fawqa thalathin okusukka ennaku 3 oba ebiro bimeka 3 yaltaqiyani nga musisinkana fayaribu hadha wa yu'rabu hadha ono ne yeewala munne n'oli ne yeewala munne yani bwe basisinkana buli omu ng'atunula kuli nga buli omu atulula nga buli omu yeewala munne n'agamba nti wa khayruhuma ne ku baana babiri abanyiizaganye alladhi yabda'u bisalaam yoyo atandikawo emirembe n'okubeera ng'atula salaamu nti assalaamu alaikum wa rahmatullah oba gwe yanyiizizza oba gwe banyiizizza beera ng'otandikawo emirembe beera ng'ogwe atandikawo salaamu obeere nga owona obusungu bw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nabbi atuuka n'okugamba mu hadithi emu nti abantu abeera banyiizaganye ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tatunuya mirimu gyammwe okutuusa nga mwesootinze era assalaamu hadafu l-islam fi l-ardi assalaamu eno salaamu bye bimu obusiraamu bwajja mu bimu ku bibala by'obusiraamu mu nsi kubeera nga byaleeta emirembe era nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabeera nga atugamba mu hadithi emu bwe yali atunnyonnyola ku bannaffe singa tuba tutuuse mu mbeera nga oba oliawo jihaadi etuuse nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti la tamannaw liqaa al-aduwi mwana wattu tobeerangaawo n'obeera nga weegomba n'obeera nga oluubirira kubeera ng'osisinkana omuki omulabe ekyo nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yabeera nga akitugaana naye fa idha laqaytumuhu oba singo embeera ejjanga ya lutalo nga mugenda kubeera nga mulwana mubeere nga mugumiikiriza mukkiriza nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwageze kuba tokkirizibwa kubeera ng'odduka mu jihaadi olw'okuba otya okufa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti aynama takunu yudrikumul maut wonna we tunaaba tuli wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wakubeera nga atuusaako okufa walau kuntum fi buruji mushayyada newankubadde nga olina gye weekwese ne nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ayyuha nnaasu abange mu abaana Adamu la tamannaw liqaa al-aduwi mwana wattu teweegomba ng'osisinkana mulabewo okumanya ng'obusiraamu bwa mirembe n'obeera wakola jimu n'obeera wagenda n'okola zi martial arts n'obeera wakola kanyama kokka nga ne kalaati omulina nabbi akugambye nti la tamannaw liqaa al-aduwi toddangaawo ne weegomba okubeera nga osisinkana mulabewo wasalullah al-afiya beera ng'osaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akwanguyiza abeere nga akutaasa kyolaba nti obusiraamu ne Umar radiyallahu anhu fi zamani ku mulembe gwe nga yemukulembeze mu maanyi ge yali alina n'amagye ge yali alina tebagendanga bugenzi ku kyalo okubeera nga balwana la wabula babawanga options n'abagamba nti imma al-islam either okubeera nga musiramuka wa imma al-jihadi aw al-harb oba okubeera nga tulwana wa imma al-jizya oba okubeera nga muwa omusolo then bali be basalangawo ne bagamba nti ife amaanyi tugalina mujje tulwana oba nedda katusiramuke oba tetujja kubeera nga tuwa omusolo kitegeeza obusiraamu tebwagendereramu kubeera nga butta bantu wabula bwagendererangamu mirembe lwaki kabula al-islam before obusiraamu nga tebunaba kubeera nga bujja abawalabu babeeranga mu ntalo nga babeerawo ne bagamba kati tugenda kulwanyisa kika bwe kiti ne bagamba ne balwana nga tewaliiwo nsonga yonna era obusiraamu bumala okujja ekyo ne kibeera nga kyaggwawo kuba nabbi okumanya ng'obusiraamu bwagala emirembe nabbi yamala emyaka 13 ng'ali mu mbeera ey'okunyigirizibwa ng'ali mu Makka takkirizibwa kusaala takkirizibwa kukola kitakkirizibwa kwogera mu lujjudde lw'abantu naye olw'okuba obusiraamu si ddiini ya mivuyo Allah subhanahu wa ta'ala yamulagira abeere ng'agumiikiriza
kyobola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukana tugamba nti la tasubbu ashabi basiramu toddangaawo n'obulwa ebyokkola n'owulira nga tolina byakukola oba onywedde obugi ne bukutuuse ku mubwongo n'otandika okuvuma basahaba b'ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Lwaki? ne bw'obeera okoze embeera yonna ey'okuba nti nno okola emirimu emirungi tolina woyinza batuuka mu mbeera zonna. La tasubbu ashabu rasulu sallallahu alaihi wasallama. Lwaki? Baafuba nnyo nga bwe basobola okubeera nga bakola emirimu emirungi ow'ekitiibwa nabbi waffe Allah subhanahu wa ta'ala gye yabeera nga abeetazaamu. Nabbi kyavudde atugamba nti weegombanga okubeera ng'osisinkana mulabewo wasalullaha al-afiya fa idha laqaytumuhu. Ne singa embeera ezze nga wallahi jihaadi erina okubeerawo nga mulina okubeera nga mulwana fa idha laqaytumuhu fasbiru, tubeere nga tugumiikiriza wa'lamu anna al-janna, nabbi n'agamba sahaba mubeere nga mukimanya nti mazima ejjana tahta dhilali suyuf, ebeera wansi wa nzikiza z'ebitala. Yani oteekeddwa okubeera ng'okola ki? Oteekeddwa okubeera ng'olwana. Lidhalika buli mwana Adamu yenna tulina abalaba ab'enjawulo. Tewaliiwo nsonga lwaki ogenda n'otandika obulabe gwe nga ggwe. Mubeeramu ensonga ezimu ng'osobola okubeera ng'ogyerekereza. Mwana Adamu ayinza okubeera ng'akulyaza amaanyi nze wa anta qadirun, ate ng'olina obusobozi obwesasula mu mbeera emu oba endala. Olina obusobozi omutuusaako obulabe oba ku famire ye oba ku ki oba ku ki oba ku bizinensi ze, tokikola. Lwaki? Obusiraamu ddiini ya mirembe. Obusiraamu butwagala kubeera nga tukwatagana, si kubeera nga tulwanagana oba kubeera nga tweyisaamu ebiso. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti tetwegomba ng'osinkana balabe baffe, wabula tubeere nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa okubakwata obulungi, era tubeere nga tubayisa bulungi. Oba oliawo omuntu abadde akuyisa obubi bujjako era ku makya ng'ate yoyo asiramuse ng'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Tumumanyi bulungi omukyala eyalinga mutera obukyafu mu kkubo ng'agenda okusaala. Omukyala oyo yatuuka n'alwala, nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama agenda okulaba ng'omulimu tegukyatambula, nga wallahi buli wayitawo takyasangawo najisi, takyasangawo bukyafu. Neyeebuuza nti bannange ono yali akola guno omulimu yaddawa? Kyeyava anoonyereza n'abeera nga yagenda omukyala gye yali ali n'abeera nga yamulambula. Omukyala Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yamulungamya. Ne nabbi abakubanga naye yasalawo abeere nga amulwanyisa, abeere nga amuteekako embeera enkakali oba enkyamu, naye teyandisikiriziddwa kubeera ng'ayingira busiraamu. So obusiraamu ddiini ya mirembe, ddiini ya kubeera nga twagalana. Wa minas salam al-i'rad al-jahilin. Era mu mirembe omuntu okuba n'emirembe olina okwewala ababuyabuya. Ababuyabuya, obubuyabuya bujjayo naddala ku muntu nga talina irimu, nga si mutegeevu. Obubuyabuya obujja bufuna mu full swing. Bwe wawangala n'omuntu omubuyabuya, omuntu nga talina kyamanyi, omuntu ali nga tali modernized, tali civilized, tali up to date, kagamba nga si mubuufu, kubanga omuntu omubuufu amanya kikyalina okwogera ekiyinza okunyiiza n'ekiyinza okusanyusa. Mu mbeera eyo wa minas salam al-i'rad al-jahiliya, mu bintu ebiwa omuntu emirembe okubeera nga weewala abantu abuyabuya oba okubeera nga weewala abantu abategeera ddiini yaabwe. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Omwana Adamu yenna omubuyabuya atategeera kyayogera bw'aba ayinako engeri gy'akufeesinzeemu mugambe mirembe mirembe. Era owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wa idha sami'u al-lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin. Babeera nga bajjiddwa abafu, tugendeko mu kadisiko, tugendeko mu ndongo, tugendeko mu kadanke, tugendeko mu overnight wa mashabaha dhalika, n'ebifaanaganako ng'ebyo ebintu ebitali bya busiraamu. Abasiraamu bagamba lana a'maluna, ffe tulina bye tukola, tulina eddiini yaffe ey'obusiraamu era bye tulagira okukola, nammwe mulina enzikiriza zammwe oba n'entegeera zammwe. Ayinza okubeera omusiraamu n'omunnyonnyola era n'omugamba nti mirembe mirembe, iffe tetwetaba mu bintu ebyo eby'ekisirusiru oba eby'ekibuyabuya. Wa minas salam nashru al-amr wal itma'nin.
wal itma'nan no era mu bimu ku biraga emirembe nashuru al amnu okubeera nga abantu balina security balina kugamba ng'omuntu waali talina kutya kwonna n'okubeera nga mutebenkevu wal qada'u ala al khawf n'okubeera nga abantu tebalina kutya wal qalqu wadde okukankana kwonna fi nafsihi mu mutima gw'omuntu al fard wal jamaa no mata kinnoomu oba group faqad harrama al islam al udwan obusiramu bwabeera nga butuziyizaako okubeera nga tulumbagana wa ta'awunu alayhi n'okubeera ng'olumba okugamba omuntu n'alumbagana ate n'afuna n'abamuyambako la hawla wala quwwata illa billah omusiraamu n'omusanga nga akutte ttiimu bagenda kubeera nga balwana naye nga balwanyisa musiraamu munnaabwe obusiraamu bwabeera nga bukitugaana wa amarana era obusiraamu bwatulagira bi an nata'awana ala al-khayr okubeera nga tuyambagana mu birungi wal birri n'okugondera obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah kyavaaga mu Qur'ani suratul Maida aya 2 wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa tubeere nga tuyambagana mu kutya obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne mu kukola ebirungi ne mu kumutya wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan tuyambagana mu mbeera y'okubeera nga tukola amazambi wal-'udwan n'okubeera nga tukolaganagako obulabe ekyo obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga akitugaana. وقدم الإسلام البراهين العلمية على أن أسلوب العدوان وبسلام بابيرانغا بوتوزي nama kubo gonna gayinza okutuusa ku mbeera y'okubeera ng'olutya tukola obulabe kuba naffe Allah kyava agamba nti wala ta'awanu ala al-ithmi wal-'udwan kama anna man'u at-ta'awun ala ash-sharri wal-'udwan faqad harrama al-'udwan mutlaqan qala Allah ta'ala wala ta'atadu Allah subhanahu wa ta'ala tukalo tugamba nti wala ta'atadu togezangako n'olumbagana Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'atadu mulwane mukulu w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abo bonna ababeera babalumbaganyi alladhina yuqatilunakum ababeera babalumbaganyi naye wala ta'atadu togezangako okubeera nga ate gwakola obulumbaganyi nga tewali nsonga lwaki inna allaha la yuhibbul mu'tadin mazima ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tayagala abantu balumbagana eyo aya mu bulambulukufu ojja gisanga mu sura al-Bakara aya ya 19 washaddada al-'uquba 'ala al-mu'tadi wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'atuuka n'okubeera nga ateekawo ekibonerezo ekinene ennyo ku muntu yenna akola obulumbaganyi ga muntu ateekawo embeera y'okujja emirimu mu society ku muntu yenna wa'tabarahu ta'diyan 'ala al-bashariyya qatibatun wa man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a n'omuntu yenna abeera asaddewo obulumbaganyi natta omuntu abeera nga assa abantu bonna Allah subhanahu wa ta'ala agamba man qatala nafsan omwanadamu yenna Allah singa amuyisizaako omwanadamu n'afa bighayri nafsin ng'oyo gwesse tali mu nsonga ezikisa omwanadamu aw fasadin fil ardi oba omuntu n'abeera nga aleeta obwononefu mu nsi oli n'abeera nga amanyikiddwa nti afulani yatandika ebisiyaga mu nsi oba mu nsi yaleeta mu nsi gundi gundi yatandika obwenzi mu nsi gundi gundi yaggulawo obubiina bwa looni mu kitundu kyaffe kuba byonna bonna kwonoona nsi kubeera nga kujjawo mirembe mu bantu faka'annama qatala an-nasa jami'a mwana wattu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akuwandiikako ng'abeera asse abantu bonna suratul Maida aya 32 fannafs al-insaniya muhtarima omwanadamu yenna nomata musiraamu si musiraamu wa kitiibwa ubwo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wagamba nti walaqad karramna bani adama twafuula omwanadamu nga wa kitiibwa nomata musiraamu oba si musiraamu ebbanga lyamala nga mwanadamu oba mulema oba si mulema oba muki oba muto oba mukulu oba mufu oba mulamu asigala wa kitiibwa walaqad karramna bani adamu twafuula omwanadamu nga wa kitiibwa kati gwe obanga olina b'oyisaamu amaaso b'olengeza beera ng'okimanyi nti obusiraamu tebukyagala kiyinza okuleetawo obutali bumativu mu baanadamu ate ne wabeera nga bafuna embeera y'okubeera nga balwanagana ey'okubeera nga beeyisaamu amaaso
faman ahraqa damu nafsin omwana adamu yenna bwatuuka ku mbeera ejjawo oba okuyiwa omusaayi gwa mwana adamu nne wahidatun biduni haqqin fakaannama qatala nnasa jamian nga tutyayo mu aya obalibwako ngassa abantu bonna wakad amara al islam bihusni muamala al aadai obusiraamu bwana wattu bwatulagira okubeera nga tuyisa bulungi balabe baffe ekyo badde okimanyi obusiraamu butulagira okuyisa obulungi balabe baffe toyina kumuyisa bubi ekyo beerawo ng'okimanyi maa alhifaadhu ala alizza mu mbeera y'okukuuma ekitiibwa walkiraama n'okubeera alizza walkiraama nafsu shay mu mbeera alizza walkiraama omuntu okuba respected omuntu okubeera ow'ebitiibwa bye wa adamu inadahum fi adaihim n'okubeera nga tetulina ate kuyamba ku balabe baabwe kubeera nga babakola kibatuusaako obulabe allahum an yaudu ila rushdihim fayakuffu an dhulmihim wa adaahum faqala allahu taala faidha alladhi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyun hamim. Eyo aya twagirabye nti oyinza omwana wattu okwesanga ng'omwana adamu gw'obadde olaba ng'omuyinako obuzibu busobola okukeera ku makya nga mwana wattu ate muli ba mikwano nfanfe. Era agenda maaso n'agamba nti wakad abaana al islam obusiraamu bwabeera nga butulagira bi an nahkuma al haqqu okubeera nga tulamuza mazima wal adil n'obwenkanya fi muamalati nnaasi jamia kuba bino bye bimu ku bintu ebireeta obutakkanyaganya ebireeta obulabe maaso g'abantu fi muamalati nnaasi mu kukolagana n'abantu jamia bonna wa hadha assahabiyu aljalilu rabii bun amur yasfu risalatu ila al islam liqaidu juyushi al furs. Ono yabeera nga awandiika ebigambo bino nga abiwandiikira akulembera eggye ly'abafurus. Inna allaha mazima ow'ekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala ibta'athna bilhaqqi linukhrija man sha'a min ibadihi al-ibadi ila ibadi allah wa min dhiqi ad-dunya ila sa'atina aw ila sa'atiha wa min jawri al-adyani ila aduwwi al-islam. Era mu mbeera tulaba nti nno min assalam al-hurriya ar-ra'yu al-aqida. Era omwana adamu buli wabeera nga musiraamu abeera alina emirembe, aqida ye ebeera ntuufu mu mbeera nti taba na bintu bimutaataganya. Lidhalika tubeere nga tuteekawo embeera yonna gy'oli, mu mbeera yonna gy'olimu beera ng'oteekawo embeera ey'okubeera nga oteekawo emirembe, oba gwe chairman w'ekyalo, yegwe MP, yegwe pulezidenti, yegwe akulira famire, beera ng'okuba okulaba ng'oteeka emirimu society wonna w'obeera oli ekakufuuka nsonga eteekawo bulabe, eteekawo kukyayagana wakati w'abaana adamu. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba okumanya ng'obusiraamu diini ya mirembe, naye tuba twagala omwana adamu okubeera nga abuyingira la nakrohu, tetumukaka kubeera nga ayingira busiraamu. Allah agamba nti la ikraha fi ddiin, tewakyali okukaka mwana adamu yenna nti musiraamu olina okuyingira eddiini yagala toyagala. La, kyova olaba nti oba n'omwana nga wallahi Mungu n'atamuwa hidaaya waliyadu yasa Allah abeere nga bitutaasa, tosobola kubeera ng'omukaka. Qad tabayyana rushdu min al-ghayy, naye faman yakfuru bittaghuti wa yu'minu billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Nga al-islam obusiraamu tebukaka mwana adamu kubeera nga ayingira ddiini. Lwaki? Obusiraamu diini ya mirembe, ate omuntu abeera akakibwa abajjiddwako eddembe lye nga ye, so alina okubeera nga aweebwa chance abeere nga yeesalirawo. Bw'aba asazeewo kubeera nga ayingira busiraamu falhamdulillah, bw'aba asazeewo kubeera nga asigala mu ddiini gy'aba alimu, ne tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amuwa hidaaya, abeere nga amuluŋŋamya, abeere nga amulaga amazima ago ageetaagisa okubeera nga ategeera. Mu mbeera eyo buli mwana adamu yenna tumukuutira era tukusaba okubeera nga ofuuka ensonga y'okubeera ng'ensi ye erimu emirembe, famire ye erimu emirembe, ekyalo kyo kiriko emirembe. Owekitiibwa Bwebasabira yali Hassan radiyallahu anhu, owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ono muzzukulu wange Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga agatta, agenda kubeera nga Allah amuyisizaako
umma okubeera nga yeegatta mu mbeera ki nti mwana wattu yeerekereza obukulembeze olwa umma okubeera nga yeegatta okubeera nga ebeera emirembe. Bwe kibeera nga kyetaagisa ngu bwa imaamu bw'oliko bwe buvaako umma eba n'emi